waliwo party bali bagitala Kampala branch yalimu a brands era endoza gali yali birthday ya brands kakati party eyo nali ne kasukuli banga celebrating and ebine bya awards because nako 10 years of a brands then his birthday nebidala nali ne kasuku yangamba baliyo abasasuye emitwalo 15 yasasulira bakasuku buli mutwe so party yali expensive nnyo kati okusinzira ku bifaananyi ebivaayo omuntu yagenda nnyo naddala ku gundi yali shira kusinzira ku nyambala yali ekola ki era omuntu wa bulijjo and the shira that we know mwalimu abalala but abamu tebakola nnyo mawulire yali highlight abalala bajjanga bakola ki bagoberera kakati okusinzira ku muntu wa bulijjo na kuzinegere gyaweebwa omukisa okwogera nga bwayagala ne muvaayo ne mukivumirira se fe bannayuganda bagula data ku masimu bagula data ne muvaayo ne mukivumirira nga bwe kiri ekibi bambala batya batyo waki ne mudda ne mugenda ku ministry bayagenda ebeddakaawo ne mudda ku ministry waki muvaayo ne mukiriza pate bwezi okubaayo wali abantu nno ku mulembe gwa ministry eyafa abakyali mu kkomera lwakwambala abakola video ey'obuse yali ndi ya Busego okusinziira ku ye producer Didi n'omuyimbi bavaayo Didi yavaayo ate omuyimbi namusanga ne ku kizinga eyo nenga babasibako so nekikola emboozi ku kyalo kuno naye nze nnina endowooza buli ayogera n'abyeko side ya Salvador nga adifendinga party ndabyeko ku side ey'abalala nga attacking abakola ki party Salvador agamba I have seen fashion and I have seen fashion. Anyway, I started finding it just being sarcastic. So ladies put on transparent tops to expose their boobs, yet they cover the nipples with black tape. Bwamala okwambala kateteyi kano ke nakunyumiriza kano. Kana hayi kalimu ebimuli kayinza olidima naye kali kabeera plain intimba njereere. Ekyanna mulondo kyayambala ku pate ye. Namulondo yayambala ekitenga kya bujwenge bwetu nali eri wala ninga amazinga natudde maaso. Kati bwamala okwambala entimba eyo najja wano ku nipples. Omanyi omubiri gw'omukyala mu bazungu balina kye describing nga nudity. Nudity not the whole boob. Nywanto kana akadduga. Nale mbadduga bazije mu misana ne baliyonsa. But also that is bya mawanga. Okay. Kakube ne Buganda kyatete kikola. Era ffe batugamba no tugamba oba oyonsa omwana mu public gya kasuka olibikeke bere. Omusajja ayinza okubba ebere lyo mwana. Nakunyumirizaako omukazi omwana tagala kunyuka ngenda ddiwa anko. Nolirinda no. Musajja n'alinda n'atuuka n'ayisa ne we yali alina okugenda. Kati mulimu abaga bakanyigire ne mabega. Anyway buli omu alina kyayita obu. Kisoboka. Pipe ebe egenda kukwata gajja yitamu. So Nagamba cover the nipples with black tape. If you've decided to show us. Mutulagire ddala. If you die, you die. Naga kayeba kena okwebaka kubanga. Batusomooza. Baye this is Africa. Atolazeeke nataga. Afifahamu tujja fuuka enkoko. Mulemererwe misinde. Banda benga nkwambusa kabaka njagala lodi kuchu. Kibanza nga president yete unakulwa enkoko. Ngawulo nkoze. Waluhenide. If you got offended or uncomfortable or pissed at that dress code that was showcased at Abrams, a black exercise because of it, then that event wasn't for you. Wait for Nkuka or when Uganda Cranes plays soccer. No one will judge your dress code just like me. Stay in your lane. Kakati endowooza ya Salvador ntuufu. Problem y'endowooza ya Salvador nti yagirowooleza ku lwa event. Nze ndowooza tulina abantu babiri abalowooza ebintu ebyenjawulo mu bifo ebyenjawulo. Avumirira event agivumirira ng'eri ku social media. Awagira event agiwagira ng'eri wali. Kubanga nze ndowooza nti ebifaananyi ebyeza ku social media byaleese obuzibu. But also otunia statement ya Salvador. If you're a critic, I don't know if that's the word. Oba olowooza nnyo. He's being sarcastic. Yes, no, mukusoka yabadde sarcastic. Mukyokubiri because ali connected n'abategesi. Webale nnyo. Then avaayo abikiriza. Kati amazima matuufu gali bwe gati. Singa omukolo ogwo gwabaddeyo mu kyempukulu gye gwabadde.
nga tewali kifaananyi kyaliikinze. It is a police case. Era abantu bade tudibatinga police kyakoze eki ndi police omukulu enanga agamba abagudde kubadigize abali obwerere nga bali ya ssente. Era abantu bade tudibatinga as per the police. Naye obuzibu obuliwo nti police teyayingiddemu ne tulaba bifaananyi ebitambulira ku muki. Era buli abyogerako ng'asinzira ku kyalaba ku social media. Kati nze ndowooza yange eri bweti njagala tukkiriziganye nti muli essente zammwe gye muzikola ki gye muziriira era tetumanyi lwaki poliisi tejja kubastopinga. Naye social media temugisavinga na bifaananyi byammwe nga muli biki kubanga ffe abali ku social media bemulangira obunaku n'obwavu tetubidibetingako nga bali ku eventi tubidibetingako ng'ebiri ku timeline yaffe. And I think it is my right because bituse ku timeline yo to give your opinion. Naye singa ntandika okuleeta ekibuzo kiri faffe kiti baŋŋambye Abrahams yakoze pate naye abaana babadde bwerere banaye ngwa kimweyambula nga muli eyo era buli omajja gamba ofaaki gwe gy'otaagenze bikukwatirako ensonga kikwata kwona akyogerako lwa nsonga nti kimusanze ku ssimu ye. We've heard of house parties abantu we bakola ebintu byotasobola dde okuimagininga naye amasimu bagakwatira ku mulyango and okuleka ng'obadde era atojja ne mukamano ga seimo nabadde ku house party naye enseno siba wa Museveni gye afugayo anti jjukira njogera na mukama bunyumiza sina na proof. Gumanyi omuwendo gw'abasajja abagula niraja bana olaba ekikubo kyawali ayogera na mukama kyokka muli babiri kubanga olina ng'ejjogera bana nabadde ntambula mu kikubo wali oswalirako. So kati concern y'abantu gye njagala tutegere ya common person ayomba ebifaananyi byamusanze ku ssimu. Oba ontegeera saagala mulowooze nti nensi egenda kukoma ku generation yammwe ate temugenda lowooza nti munaatandika okwogera ku bwavu nti tetulina ssente tugenda kutya fe abamu ekyobugaa tetulina kwogera mumwa kituyisizza buli wetukoze twagala okuyita. So kakati ensonga weeri mubikolere gye mubikolera temwekubya bifaananyi kubanga at the end of the day temwagenze ku photoshoot. Mwagenze mwambadde omuntu wamwe kulya kunyumirwa and that. The moment watanga okushare bajja kugamba ddembe lyabwe okwekuba ekifaananyi nakiteeka ku social media platform ye. Ku social media gwali tolina bafollower ensonga ki ekupostingisa oba osharinga ekikuli ku bwongo yamanya ateeka ku social media ye yaloginga in oba osharingidde abantu kira kyava bayita abaavu. You're backwards. You're too local. You didn't even go to school. Ugandans, you suck. Hatima Nalugwa yagambye, call me outdated like she is. But we shall continue suffering from all sorts of misfortunes as a country. Misfortunes and the whole world at large because of stupid and silly things such as Kampala style branch. Ensi mugikunamidde nnyo bantu mmwe. Bisirani ngachi bye tubonaabona nabyo wano. Nkuba okutonya n'etwala ebintu. Unknown muyimbi muto nabagamba as far as I remember nze namuhostinga ali musiniya very sure. Yakoseza no lunaku nalaba post ye nange nengisharinga ku Snapchat yange. Hone mu Luganda kyeki gundi. Yagamba honey guys are trying to comment otherwise. Bali ababikkiriza. But we all know what type of a woman a man is ready to marry. Quick food is always eaten on the way as we are looking for better restaurants with local food. However, I'm not saying it's parents' fault that these kids think walking empty is cool. We are just a generation of African kids who wish to be New Yorkers. Mu New York, to bowling. And I'm sorry to Vegas in Uganda. I'm telling you. And I'm sorry to say, but we are used to it now. Words alone can't fix a kid who thinks having an iPhone is complete success. If we're a new parent, just hold on tight as you pray for the best of your kids. Otherwise, you might soon see your trending on internet. Wano we yamalirizanga agamba, I will admit I always get moved ng'omulenzi oba ng'omusajja seeing naked body as I scroll
through my timeline. But as long as Jolo it's not munange ntenguka bwendaba emibiri egiri obwera otubina twashila. Better song. I know. Nagamba. But as long as it is not my sister or my friend. Kituufu. Banango omukazi ali obwera anyuma nnyo nga si muganda wo. Ngatomumanyi nako kasi. Ngatumina akakwate. Fenno katufenga tuli bawala ffe kale bakwano bange. After we saw those pictures ne twe warninga. Nenkukwata buli omu nga warninga munne. Nenkukwata. Like everyone was warning each other. No, naye kali nga tumaliza obudde bweddeyo. Kiweebwa ekiti. Saagala mutumanyire nnyo. Kubanga simwe mukola ki? Mutuliisa. Ate era siffe tuli bako siffe shiralo gwe yayisiza mu eggali yamugambye ne we nandibadde nnyambadde gusinza kudeetinga. Siffe tukonzi byabakola ki? Abasembyeyo. Ate tulina bukakafu nti n'ababaddeko naawe obulamu bwawe bukoze eki? Bukyuse. Tubadde tusaba enjoyinga emirembe gyammwe naye nga temwonoona mirembe gyaki? Gyabalala. Pate zammwe muli badde mbuzi zigendako era nze nkiddamu eyo police case police bwe batekiyingiddeemu kitegeeza tekimenya maki? Mateeka. Naye ulinga wavaayo ebifaananyi nebifuluma ne weegaana ebitundu ebyo eby'omubiri. Kitegeeza naawe okimanya okweyambula si kuki? Ffe tetuli against mikolo gyammwe. Ffe kye tuli against kwe kukwata emikolo gyammwe ne mugituteera ku mitimbagano nga muwozanga social media bwe ziri ezizo. Okakasa zizo. Woba okakasa nti zizo lwaki singa omuntu agihakinga n'atandika okuteekako ebyotakkiririzaamu lwaki ovaayo n'otangaza? Neweewozaako n'ogamba it was hacked. Banensi tegenda kukoma ku mmwe. Ekyokwina ffe tulina cultures ezaffe zetukola ki? Zetubiriivingiramu. Mugende mukole bannaye pati yabadde ya bbeeyi si buli munaku nti agikola ki? Era temwasanzeyo bantu nga bali bweru awo baagala kuyingira. Batandise okwogera ku bana bya invitation. Batandise okwogera ku pati nga balabye obusomino bwammwe ng'ate mubutadde ku social media. So temugenda kutukanga. Tuli banaku naye ate tuli banyiivu. Abanaku ab'entonda. Ab'entonda tabekkiririzaamu. But maite mukkirizanga abantu batiisa gwomunaku kiki ogamba yo omugagga kiki agamba. Omanyi abagagga abafudde nga ne ssente bazirina. Ate abagagga tebatera kugamba. Omukulu yakutta obukadde 10. Mbaga yayise bantu.